Leero mu byafaayo bwe bwali bwe buti ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwomusanvu omwaka ogwa 2013 Omulangira George ow'okusatu okusikira nnamulondo y'obwakabaka bwa Bungereza yazaalibwa. Ng'azitowa kilo 3.7, omwana asooka wa Duke ne Duchess w'e Cambridge abasinga okumanyibwa ennyo ng'Omulangira William n'omuzaana Kate Middleton yazaalibwa ku ddwaliro lya St Mary's Wingieриndo mu kibuga ekikulu ekya Bungereza, London. Okuzaalibwa kw'Omulangira ono kwalindirwa nnyo okwetooloola Bungereza n'ensi yonna okutwalira awamu, ng'era bannamawulire baasimba amakanda ku ddwaliro lino okusobola okufuna amawulire agasooka ku mwana ono eyali alindiriddwa ennyo okwetooloola wonna. Wadde ng'ekirango kyakolebwa mu nkola y'ennono okulanga okuzaalibwa kw'omwana ow'oli olulangira wabweru w'olubiri lw'e Buckingham, bano baavaayo mu nkola empya ng'Omulangira William n'omukyala we Kate balaga Omulangira ono eyali yakazaalibwa eri ensi ku madaala g'eddwaliro ly'e St Mary's gye yazaalibwa. Oluvannyuma lw'ennaku 2 ng'amaze okuzaalibwa, olulyo lwa Bungereza olulangira lwalangira nti amannya ge mu bujjuvu ajja kuyitibwa omusukkulu muyite His Royal Highness Omulangira George Alexander Louis w'e Cambridge. Erinnya lye lya George kyategeezebwa nti lyamuweebwa mu kujjukira eyali jjajjaawe Kabaka George owookutaano kw'ossa ne jjajjaawe kitaawe wa Nnaabakyala Elizabeth n'abakyala aliko Kabaka George ow'omukaaga. Jo erinnya Alexander kwali kuwa Nnaabakyala Elizabeth aliko kitiibwa kubanga naye bwe yali abatizibwa lyamuweebwa, ate eddyo erya Louis mu kujjukira jjajjaawe ku ludda lwa jjajjaawe Philip bawa Nnaabakyala jjajjaawe erinnya lya Louis Mountbatten. Omulangira George yazaalibwa mu nsi eno ng'omuntu ow'okusatu mu kusiikira nnamulondo ya Bungereza ng'ono ali mabega wa jjajjaawe Omulangira Charles w'e Wales omusika nnamba 1 alindiridde okusikira Queen Elizabeth aliko, kw'ossa ne kitaawe Omulangira William nnamba 2 alisikira Charles. Okuzaalibwa kwa George kwaleetawo ekyafaayo ekyali kitalabwangako mu Bungereza n'ensi yonna mu myaka 10 ng'abantu basatu abalindiridde okusikira nnamulondo ya Bungereza bonna balamu, nga kino kyali kyasemba kulabwako mu bukulembeze bwa Nnaabakyala Victoria. Okuzaalibwa kwe kwaleetawo abantu bangi ogula ebintu ebyafulumirako amannya ge ebyakunukirizayo mu dola za Amerika obukadde 3. Ono kati aweza emyaka 7 olwaleero alina baganda be abamugoberera okuli Omumbejja Charlotte eyazaalibwa mu 2015, Omulangira Louis yazaalibwa mu 2018, kw'ossa n'ono azaalibwa kitaawe omuto Omulangira Harry n'omuzaana Meghan Markle amanyiddwa nga Arch Harrison Mountbatten. Leero mu byafaayo Omulangira George ow'okusatu mu kusikira nnamulondo ya Bungereza azaalibwa.